You come to the center. Ye yawuta supu w'abannansi mu katale. Yali enkoko embisi bwayita mu kamoli. Gasile kabasindise binne bali wali erwa. Zungururu. Tusooka okunakuwalira abo bonna obwedda ababika Muzeeyi Nelson Mandela nti muswadde mugire nankani omusajja akyali mulamu. Yulaba abatali balwadde be mwagaliza okufa. Oli n'akulaba bulabi n'agamba akasajja ako kanta oba lwaki tekafa. Abawagizi ba Zunguru mwenna tubatumidde abateerako abantu ebizindaalo ne bawuliriza nga male ku kalina paabu awo. Watusuubiza embaata yaffe naye oba baagikwata kawunyemu oba wa booda gwe wagiwa ye yagibba. E Kampala gye tuli teri nnyo lugambo luli awo okuggyako abasuubuzi. Ye tubadde tukola okubala wano ne twewuunya ssente poliisi zeemalawo buli lunaku ng'egobagana ne Besigye. Motoka 5 ziwerekera omuntu omu agenda mu banka okuggyayo ssente. Pikipiki z'abakese ezimubeerako buli lunaku ziringa 13. Ogwo gwonna mudidi. Colonel, what is it? What are you doing here? Huh? What is what? Nankani? Going where? Do you know that this is my land? This is my property. Colonel, this is a road. What duty do you have on my property? This is a road. I'm on a road. It is my private road. This is a private road on my private land. I made this road. Avayo nze mukakase, avayo. Kano. Yes. I have come to inform you that your plan to unorganize Kampala City will not succeed. Now, I've allowed you to go. Omala nawe weepanse mwaka guno. Sebo gwakkiriza abantu okugendako mu kibuga, eh? Your plan to unorganize Kampala will never succeed. Nonsense. That's absolute nonsense. Bavumye ofanga toyingidde poliisi. N'osiibanga ogoberera munnabyabufuzi agenda mu banka okweggyirayo akasente nga gw'osiibiridde kasoda. Kyokka oli komanda wa security. Sir commanding the security. Kampala wonna. Ekyo ekifo kya Felix Kaweesa si kikyo. Oli wano bamakanika banno balimba nti oli Kanyama. Gwe Jennifer Musisi akwekubira ggwe. Oba ffe tusobodde okuyamba poliisi ne tukwata ababbi n'emmundu ng'ate tetulina mmundu. Jennifer Musisi n'emmundu. Buli kimu mulowooza mujjanga kwekalakaasa na kwogeza maanyi. Ono Jennifer Musisi aba tasaseewa. Nze komanda kya Bax. Omuliro genda kwaka mu Kampala. Twaleeri teri gw'otiisatiisa. Buli kibaleeta ne mukiwakanya. Simanyi kati eza taxi musasula oba neera mulinze miggo. So me, I'm a conductor, true, but the problem, my education is not far. My English is not far. Okay, if it is not far, yimba mutujire. Namwe abasite kanso temutuzoleya bwe muba mutubanja mutukwate mpola gwe owa traffic akukwata nakusaba longo parking ayagala mutwalo. Naye kati mutufunire ayogera oluzungu ensonga zammwe eza taxi zituuke bulungi mu bakulu. Oluzungu njogera ku ki? Ku bya taxi, sente ze baagala musasule, bwe bityo. Me become a driver. I'm first go to the driving school and I train in the brake. Kale, oluzungu luleke, you can bite that tongue. Katwogereko n'omu ku bakessi b'omu Kampala ayogere ku byabano abatabula ekibuga. Sebo inspector, tolaba nti abantu bano bandisibiddwa. Kala tokwata omusibe teri kuddamu kumusumulula kumukubira ddala miggo oba afiirayo n'afiira temuddamu basumula kujja kusumbwana ekibuga. Ataawo ekikolwa tekiibe kya butemu gwe tebakusibangako. Bansibako naye nenzija nendokoka. Mukama yeebazibwa w'Oluganda. Engeri gy'okooye etumira ku bantu b'otugire. Ndatumira mukazi wange ajje. Owulira ansinkane mukazi wange.
abeera wa bambi mukyalawo mwali ajja kundaba naye n'amannya go tetugafunye mukulu nze Dr. Ben Loverman ntumira Uganda yonna Loverman oba alaavingira wa byonna bya zungururu